Mpuliriza omulungi, nkwaniriza nnyo ne leero mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ekiro eky'entiisa era mu kitabo kino OGWALO Nkeesalukya ekyokubiri. Kasirikitu nnyo nnyini ddala okukujjukizaako we twakomye oluwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini mwe twalabidde nga munnaffe ekiro kimufuukira nnabe oluvannyuma lw'okuwawamuka n'asisinkana ng'avunya abagenyi abataali bayite era abatali balala mpozi ffenna ge tulowooza nga gaabadde majiini. Era we twawunzikidde ng'ali mu kutunyumiza ekyalina ejjembe mu kyenyi bwe kyafuuwa akabiriiti ne kikazikiza bw'atyo ye yali akakumye n'abuna emiwabo mu nju gye yali yeezimbira. Ndowooza ngezezzaako okukujjukiza, kati nzikiriza wano wennyini we mba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ekiro eky'entiisa. Obuvumu obuddamu okukuma akalala ku kye nnali ndabye mu nze tebwalimu era kye nazzaako mbudde obwo obwongo si bwe bwakisalawo era nkakasa nabwo bw'obambi bwekanga bwekanzi nga mbuuse ng'akawulula okwesonseka obuliri wakati mu yaaye woowe ajjudde okugugumuka. Nga sinnatereera na mu buliri nasika ekikunta nkyebikke nze nnambulira omwo wabula bwe twali tukigabana kino n'atakigula. Era wakati mu kukiwenjeza mu tulo yankwata mu bulago n'engalo ezaali zitotobanya amabavu g'enkumbi gye twasiibangako. Era olw'okuba nali nsangiddwa mu kutya na bwekengeze amabavu ganfaananira amaala g'ebyali bikirimira mu nju era kino kye kyanviirako ate ekikunta kye nali mmaze okunyweza okukisambira eri nga bwe ndeekaana nti nyabo ku luno bantuze bammaze empedde maama nze. Ku luno gye nali nziruka njolekera saatuuka anti gye nali ndabidde kirina ejjembe mu kyenyi nga kizikiza akabiriiti. Kwe kusalawo nsigale we nali nzijukiridde bino. Mu kaseera ako okugulu okumu kwali wansi ate ng'okulala kuli ku kitanda anti nga tewali wateefu kusalawo kugumira. Naye oluvannyuma lw'akabanga katono nasalawo nzire mu buliri nkakase oba ekyali kibungobamu kyali ekyo kye nali ntidde oba yali munnange ng'omutima ogumu bwe gwali gutandise okumbuulira. Nzenna nga sinnaggweera mu buliri nasooka ne nziramu okutwala omukono ku ludda ewaali wavudde ekyankanga, naye omulundi gwe nasooka okukola kino n'akabugumu ke nasisinkanayo kantiisa, omukono ne ngusikayo mu bwangu si ku kwagulwa kakulumpyo. Wabula oluvannyuma naguma era okuzuula nga munnange yennyini ali mu tulo otuyitiridde. Naddamu okukkakkanira ku buliri naye era nga wabweru tewannateeka. Kale lwakuba mu kaseera akatono akaali kayise entiisa eyali munda ng'ekira ebyali wabweru kyennava nfaanana atakyawulira biri wabweru. Wabula nga nzizeemu okutereerera ku buliri ebyali byegiriisizaayo naddamu okubiwulira bwe byeriisa enkuuli. Okumwemwentuka bityo gwali mulimo gwabyo gwa mu mutwe anti kino byakikozanga ffujjo na bujoozi kuno gattako okufaanana ebyagala okusereekulula ennyumba yange. Anti engeri gye nnali neebase ntunudde waggulu oluusi nagiranga ne ndaba ng'essubi liwenjulwa okuddizibwa oludda lumu okunsobozesa okulengera emmunyeenye mu bwengula ate oluvannyuma ne birizzaako. Mu nju yonna mu kaseera kano nali mu bw'omu atunula naye natuuka ekisa ne kinzigwa ne neebuuza ekinfukamizisa ku nkata oba namunigina nga nakyo siraba. Nasalawo mukyala wange muzuukusa abeerewo nga yeewulirira kuba nalowooza nti singa mmala n'ensiga z'obulamu ekyokukweka bye nnali mpitamu obutabimunyumiza kyali kiyinza okunkaluubirira bwe ntyo nga ndaba okumunyumiza nteekwa buteekwa. Wabula ng'ate okunyumya gwe gwali omusango ogwali gungomasesa mu kaseera ako.
natwala omukono gye yali mu mpolampola, wabula nali nkyebuuza bwe ŋŋenda okumutandika okuwulira ng'omukono gulinga ogukwaguddwa wakati mu bukambwe bw'omukwaguzi. Nagusikayo mu bwangu, wabula gwali tegunnatuuka na mu kifo we nnali ngusika ngwolekeza, ate ne mpulira ekibuuka kinninnya ku mutwe n'amagera amakulu bufu nga bwe kiwuugula kimbukutira mu matu. Ku mulundi guno neesansabaga ebikira bye weefumiitiriza nga bwe mbuuka nfulume wabweru ewagazi lwakiri nti gomezebweyo. Wabula ekyankanga okuyitiriza, bwe nalinnya wansi ekigere kyaggukira ku kugukkapa era olwagulinnya ne gwenyogontola n'okundeekaanira gattako okuwuluguma ng'ogwagala okuntaagula. Wadde ekyali kimpaliriza okuva mu buliri kyali kyantiisa, naye kino ebyaddala kyansukkako era amaanyi ge nnali nkozesezza obuliri okuwudduka ge gamu ge nneeyambisa nga mbuddamu, kuba kino kyali kyawukana ku kye nnali nsobola okugumira. Ebyali bintigomya nali nkimanyi nti bifaanana bufaananyi kkapa, naye nga mu bwekenneenyi bw'ensonga tezaali zo. Era nga naakadda ku buliri, ogumu ku migunju oba gwali guno gwe nnali nninnye saategeera. Wakati mu maaso gaagwo agaali gaakirira gwawalampa ekisenge mpaka mu kasolya waggulu. Nga gwakatereera ekitangaala ekisaamusaamu kyayakira okwetooloola we gwali, wabula nze yali agutaddeko amaaso nagenda okulaba nga we gubadde, ate ndabawo omuntu gwe saasobola kwekkaanya bulungi. Anti teyaŋŋanya kumwetegereza, n'aleekaanira waggulu mbu bwawaavu bw'eddoboozi nga bwabula. Kye nazzaako kulaba ng'essubi waggulu likwata omuliro, era wano we naleekaanira nga nzuukusa bannange twabulire enju nga tetunnafuuka vvu. Otulo munnange yali mu tuzibu, era singa yali tawuuna nandirowoozezza nti yafudde. Anti ku ngeri gye nnamuyita gattako n'okumunyeenya yalema okuzuukuka, mpozi okussa ng'eyali mu tulo twataaveemu. Era nalaba siimaleeko na kumulinda kwerowooza, kwe kusalawo omwetikke bwetisse mukube wabweru nfulumye n'abato nabo abaali mu bisisimuko. Wabula yali tannaba na kuntereera mu ngalo okulaba ng'ogubadde gubumbujja ng'ogwakira mu bikajjo ebikalu guzikira omulundi gumu. Era wano n'ennyumba eyali etandise okufuna ebbugumu ly'omuyiiko n'eteeka. Bino nga biguddewo, munnange nayagala mmuzze ku buliri, wabula mba muwummuzaawo ne mpulira eddoboozi eryankanga okuyitiriza. Era gwe nali neeteeseteese okuwummuzaawo obuwummuza, nasuula busuuzi ne mmaguka okutunula gye nateebereza nga ye waali wavudde eddoboozi eryaŋŋamba nti, "Ku luno tubadde tuzze kuzannyamu naawe katono. Ndowooza akazannyo kakunyumidde. Bwe kabanga ddala kanyumye era tunyumye." Singa si kutya kwogera, nali waakuwa bweyamu nga bwe nali sisobola wadde okubyejjukanya okusobola okulaga nga n'okubinyumya bwe nali siyinza. Wabula ensisi gye nalimu yali enkutte emba era ng'ennywezezza emimwa gyombi okunkugira okubaako kyennyega. Oluvannyuma lw'embeera eno eyali ey'akatuubagiro, enju yateeka, wabula ng'emmeeme yo ekyanfuukuusa olw'ekikangabwa kye nali nkubiddwa. Oluvannyuma obudde bwamala ne bukya, wabula ng'ebimu bye nzijukira ng'oggyeko okunkuba ensisi ate oluusi binsesaamu. Anti bwe najjukira engeri gye nneesansabaga ng'omwana, wamma ddala nali nsaanye kwesekerera. Okunyumya ne bwe kwandibadde tekuŋŋaaniddwa, bino nali sirina bwe mbitandika, kubanga oggyeko okwagala okuyitwa omulalu, otandika otya okunyumya ennyumba bwe yakutte omuliro nga mpaawo wadde akaliko omukka. Anti ne ku ssubi gye nalengera gwaka, embeera bwe yateeka nayo ne lifaanana eritannakwatibwa nako. Era bino munnange nabimukisa ebbanga lyonna.
mukyala wange okwebaka kyo muyita aleme okumpuuna, nakizuula nga tetwali tulo tungi, mpoza ebikondo by'obulamu bwe nga bye byali bikyankalanyiziddwa ebikyankalanya okumufuula kyenkana eyafudde. Era kino kyali kyoleka lwatu nti byali tebyagala amanye, kale ng'okumugamba kuba kwesimira ntaana wekka. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula yaffe ekiro eky'entiisa bw'etyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala era amangu ddala we tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu katabo kaffe kano ogwalo Nkeesalukya, twongere okumanya biki ebyaddirira. Mubeere bulungi era mweraba.